Alpha posting and he actually put up a very beautiful message. Yes, and I was shocked and surprised. So that's how much kids can feel for a good mother. Oh, I felt so good. Nade njagala nakaba. He is, you know, oyo mwana ali obankugambe nti he's so emotional. Alinga taata we. So ye byonna byawandika byayogera biva ku mutima. Yes, I was so touched. He's devoted father. Ng'ovudde ku bino byabalaga nti yayagala nnyo mukyala we biki. Yes, anjagala ekyo saagaana. I can't doubt he loves me, he respects me, just the way I do the same to him. But he's a devoted father. He will do anything. He will wake up in the night. Sometimes otulona like a human being tuyinza okukola ki oyinza okwebaka n'oyitawo. N'omwana baba akolola oba awuliranga oba empewo nnyingi ava mu buliri n'agenda n'abika ku baana abakeberako madinisa magale kino kiriba he is a devoted father. You know, for her, she never went to work. No, yakolako only ku NTV as a presenter, and for probably a year or a year and a half about that. Yeah, 18 months something. Nabanga, she feels she was detaching from her children. So nabisazamu nakomawo nadda natandika okukolera waka. You can see cakes tuzikolera waka. Mwesonyiwe essimu z'abasajja muzireke nomba mwagala kufumba muzireke muzeesonyiwe. Bakyala bannange mwesonyiwe essimu z'ababba bammwe muziveeko mubeere ku zammwe oba n'ez'abaana bammwe mulabe abaana bali ku ki bali ku apps kyezo ze baliko ezitagenda boonoona. Mufo ky'okubeera okumala obudde muli ku basajja kuba omusajja ne bw'okola oti abanga yagadde okwenda ajja kwenda. Amazima ago gali nti abadde ayagala kusiiba this time round, but abadde alina amaddagala galiko yabagambye alina amaddagala gali ga 3 weeks ne baddamu ne bamwongera 2 weeks, so tasobola kusiiba the moment. Ne katusuubire tusabe inshallah next Ramadan ajja kusobola okusiiba. Abantu gundi social media bagikozesezza bubi nnyo. They feel like balina otubuulira engeri y'okukuza abaana baffe. Ffenna ng'abazadde tumanyi abaana baffe tubakuziza tubadde nabo from the day they were born. So I wouldn't, nange ng'omuntu newankubadde nti yandibadde nze siyinza kubeerawo n'enninda omuntu nti avuma omwana wange nange mbeere bubeza nga maama balabika batuufu. No. Mwana wange nze mumanyi, so tombuulira ngeri y'omukuza. So she was right about that. We should protect our children. Bishe konna yonna gy'osinzira kubanga tulaba subscribing ku mukutu guno ate okufuna videos ezifanaganako bweziti mu bitundu by'ensi yonna gy'owangalira tubebaza okubeera nga ate kwemuli. Kale tuli pali banafa ba Al Hila Holdings Uganda Limited abo ndo batunda bakola biodigester tanks. Oyagala okola biodigester tanks no banafa ba Al Hila Holdings Uganda Limited. Ogenda nokubasanga wano mu kibuga Kampala gwe kyoba okola enamba esimu ejoba okubako. Oyagala kuteeka biodigester wantu wafunda, oyagala kumanya engeri gye zikolamu ekintu kya biodigester nti nno bw'ogiteekayo toginywamu nga septic tanks zino zetukozesa. Septic tanks oyina omala oginywamu ate okuddamu okukola naye ekintu kya biodigester balina ekirungo kye bateekamu ekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ago ne gavaayo mu biodigester ne gayingira mu ttaka. Kitegeeza nti no system esigala etambula butambuzi ekirungo kyoyongeramu ekikuba obucaafu. Kale banoonyeeko ojja kubanga ate omanya ebisingawo. Ate nga tuvuddewo tuli banafu ba Rosemary Beddings. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi. Bwotuka Kasubi ku bitaala tunula ekyemmanga kkirira nga agenda mu kikoni ekizimbe bakita Princess Complex. Awo ogenda okubasanga, so okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo ofune byo mu kisenge byonna towels, masuuka, bed cover n'ebirala bingi nnyo. Ojja kubanga ate ogenda banafu ba Rosemary Beddings. Kale okumanya ebisingawo banoonye ku namba yaabwe y'essimu ojja kubanga ate obafuna. Awo nga tuvuddewo tulina banafu ba Brand Shoppers. Brand Shoppers basangibwa Kabalagala, genda awo nga ku Tripati Mazima Mall ogenda okubasanga. Gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu ku myaka 12, ayagala ebyokuzanyisa by'abaana, ayagala gomesi ennungi, ayagala make-up omulungi, gendayo obeere nga ate nabyo obifuna okuva mu bannaffe aba Brand Shoppers awo ekansanga. Kale Hajaruna Sekyondwa mulombi wa Dduwa
akutegeeza nti nno bwa weetaagamu essaala weetaagamu okusabira ebintu ebitambula bulungi nnyo akutegeeza nti ewe gy'oboddukira mu abaana bali ebweru w'eggwanga ng'ebintu ebikola naye nga tebitambula akutegeeza nti ajja kuba nga ataakuyamba okuba nga ovuunuka ebyo byonna ebikutawaanya kakati ky'oba okola ennamba eyo gy'oba ku screen gy'oba okubako okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera kale tumalirize ne banafe ba Arapex Tally Hesive Cement Asphalt Tiles agenda mu hardware zonna mu ggwanga okubeera nga ate omufuna kale olunaku olwaleero tuli kiwaatule era nga makya g'olunaku olwaleero big size bebe cool surprisinze mukyala we ku mazaalibwa gwe ng'ayita mu bannaffe abagagamayo family mwingi nnyo ebibaddewo surprisinze ebifaanaganako bwe bityo then obubaka obwenjawulo tugenda kuba tusharingako ne big size bebe cool okwongera okuba nga tutegeera birthday ya mukyala we kikyetegeeza then neziwena tujja kuba tumufunako okwongera okubeera nga ate naye tumanya birthday kikyetegeeza eriye so negattaako obeere nga ate olaba nga bwe bitambudde amakya g'olunaku olwaleero nga Zuwena afuna surprise then tugenda kuba tumufunako ne mu interview okwongera okuba nga tutegeera engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe kitegeeza okubeera mukyala big size kitegeeza okubeera n'omusajja akwagala bane bebe cool ayagala mukyala we ekyo without doubt tosobola kuba nga ate okibuusabuusa kale katugende tuvaawo era ddala yamamizu yatandikanga erisaaga si mamizu yona naye mamizu kegane kakwata. Happy birthday. Thank you. How are you? I'm fine. Very fine. Tufayo. Before the interview, but we said every single birthday at so many. We want to gift you, but I take go to Omaiza go to gifting. Gifting birthday. What is that one thing you say this can really surprise you? Surprise? Or what I really want? Yeah, what you really want to be given on your birthday? Maybe a prayer. A prayer. It's enough. Katukimuwenga ekirala Mukama tukwebaza olunaku lwaleero tukwebaza kubanga otukumye nga tuli balamu tukwebaza kubanga otuwadde omukisa guno atokola ku mwaka omupya tukwebaza olw'Mami Zuwena mukyala wa Bebe Cool tukusaba Mukama oyongere omuwa ebyamaanyi oyongere omukozesa oyongere omuwa obulamu obulungi akule alaba abaana be alaba abazzukulu n'abazzukulu ate si ekyo kyokka yongere omuleetera kwa inspiration eri abantu abalala bonna si bakyala bokka wabula n'abaami bamuyigireko ebintu bingi nnyo okuba abafumbi abalungi okuba abakyala abeefaako okuba abantu abayamba abalala nga bali mu buzibu mu linnya lya Yesu tusabye amiina. Gift yange How has it been? It's good. You mean the year? Yeah. It's been good. Twogereko kuva ku birthday wenako mukulabako until this birthday. Soko tuyisemu kawo how you've been, surprises, your sons. There is nothing really much. Nothing much, but I think the older I grow, the more I appreciate life, the more I appreciate family, the more I appreciate humans. You get to know humans. No manyanti, you can't please everyone. No manyanti, sinti buli omu akwagaliza n'okola ki n'okikkiriza nga bwe kiri naddala kati social media yajja abantu they use it just the way they want. Oli akwaya just abeera kasimu ke ku mapeesa n'ayogera kyayagala, so tosobola kupleasinga buli omu, tosobola kufuga buli omu, so baleka ne babeerayo nga buli omu n'omuleka mu ndowooza ye and you move on with life. But I would say that I appreciate life more now. Yes. How many years are we talking about now? Konza aba mobile are losing account. Of my birthday? Yes. I'm 17. I expected that. Abachala tewayagala kwogera myaka. Akale nze sifayo ku myaka gyange. Ne kati mwenna muli wana nedda. Otiddemu. So tukira abantu besale. Atuka ku 4th floor nja kiranga. Mwenye ogenda njogera naye celebrity ne mubuuza namakwa announcing ku 25. Damu kwa announcing tuyingidde 30. Nagenda okulaba ne Shiba ne yalingira 30 na announcing. Ngenda okulaba ne ngamba kati kitegeeza kati nkiyigidde ku 30 we mukoma paka ku 4th awo kati atemuddamu counting. Then after that twogera 5th floor we tutyo. We count floors. Floors temukyagira wakati. Nedda. So today kuna kwa yonge rukedde. I know they've just done a surprise for you. Yes. So did you expect this surprise? No, I did not. Tolaba Wendy. No makeup. No makeup, nothing. Nakedde ku makya ne ntegeka abaana ne nkola cakes ne nzitwala ne ku dduuka
nenkomawo nentuula nengamba oba ndabeko ka movie mba ndi awo mpulira trumpet so nentulira ku kamera zewaka nentunula nenfokasinga ku gate nga n'abantu bayingira bangi nga abannaani nensooka nenfuna bufunyi katambaala nenga kati surprise ate nga tuli mu kisibo kituufu. Of course. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukitambuzizza tugenze. Kirungi. Amazima go gali nti abadde ayagala kusiiba this time round but abadde alina amadagala galiko. Yabagambye. Alina amadagala gali ga 3 weeks ne baddamu ne bamwongera 2 weeks so tasobola kusiiba at the moment. Ne katusuubire tusabe inshallah next Ramadan ajja kusobola okusiiba. Nze ndi wa ssaawa emu. Nze ne wennuma nguma. Ne kati twamanyira the first 3 days ezibeera enzibu after that omubiri gumanyira. Anti katokirowoozaako kasita etandika tokirowoozaako you just brush it off. Kasita okirowoozaako n'olowooza n'otunula ku ssaawa oba ogenze. 11 11 enkanga neŋŋaa ne bonkanga sitya danger. So today kwa kuna kwa wazukusa sawa ngameka nazukusa 4:30 sawa zozuka zaddaako. Tuwaze mkwela sazeemu kwamba n'okuzukusa abaana usually nzuka 5 naye kati ebiseera bya Ramadan 4:30 netulya kuddaako nkolawo kadduwa nenozukusa abaana n'obategeka n'olokoosaala kasubuhi olunaku ne lutandika. Nothing. Ate omulaba oyo Musa bebe tamanyi kola surprises naye leero sikitegedde kubanga tamanyi oyinza okubeera oba neyeerabe mutamukubira naga kati mujje essaawa zino n'omanya tamanyi kusirikira bintu ye buli kimu akubawo kikubbe kwegamba era nadde ebeddawo ndi awo ndowooza neŋŋamba namugala nomugamba sebo it's Ramadan kansubire tewali kinna nga Ramadan bakola kinaawe tubeere wano tujja kucelebrating after Ramadan maybe we'll take a trip somewhere just me and you nemugamba oyogedde bulungi madde ndi awo ngenda okulaba trumpet naŋŋamba leero nkufunye samulidde nako wadde ku ssimu oba nothing oba yabikoze ddi oba atya simanyi pozi nga yabadde ku WhatsApp kubanga kati wabeera bwati ku ssimu nze sifaayo byabeera awandiika maybe that's how it happened. Sisobola nga nnoonyaako ki nnoonyayo ki kyogamba people still do that. Omwana akwata essimu yo n'agikola kinagiyingiramu n'osooka n'olabira n'okomawo nga feesa n'abadde bayogera nga waliwo embeera ekola etagenda bulungi. I think it's age. Nze sijja banenya giba myaka waliwo otuuka emyaka n'ogamba kati kaneesonyiwe nkuze baana bange nfe ku family that's it. Ate omuntu bw'oba omwagala naye oba nga tomwekakasa naye ng'omwagala ng'omulage love compete with other people who are on phone with him by showing him that you trust him, you love him, you want to build a better version of himself. That's it. Mwesonyiwe essimu z'abasajja muzireke nomba mwagala kufumba muzireke muzeesonyiwe. Bakyala bannange mwesonyiwe essimu z'ababba mmwe muziveeko mubeere ku zammwe oba n'ez'abaana bammwe mulabe abaana bali ku ki bali ku apps kyezo ze baliko ezitagenda boonoona mu kifo ky'okubeera okumala obudde muli ku basajja kuba omusajja ne bw'okola oti aba nga yagadde okwenda ajja kwenda naye bw'oba omuwa emirembe gwe nga tobeera ku simu yo tokola ki he will stick to you. Kati bwe kuba akafaananyi difference eyo n'oli ow'ebbali ani abeera awo abeere ku simu. Come on, grow up. Katugere ku best surprises oba best birthday gye wali ofune nga gwe mamiso. Best birthday? Yes. Omanyi nze siri muntu celebrating birthdays. Oba yeeriwa. I think the best one was we twatwala abaana mu Disney World nga bato. But it wasn't even a surprise because we had planned it.
Ndoza yeeyo. Because I had never been to Disney World. I didn't have movies. Mpulira abantu bajogerako. Kwegamba ate ne tutuuka nti neerabira n'okwerabira abaana nze nga ninga nze omwana nga bebe alina abaana. Tell us about the experience. Yes, it was, I think, one of the best experiences anyone should, especially people who have grown up watching cartoons, who are animation lovers. You better go to Disney if you have the money. Because it's not si wantu nti okera ku machono ganjagala genda nengenda. Yes. So twali ne Rasta natugambako ebimu ebyakweyimirizaamu about the family, about growth. Gwenga gwe kiyomunyimirizamu about this day. About this day oba yengo omwami. Yengo omwami, I think I have a lot of respect for him. He's devoted father. Ng'ovudde ku bino byabalaga nti yayagala nnyo mukyala we ebiki. Yes, anjagala ekyo saagaana. I can't doubt he loves me, he respects me, just the way I do the same to him. But he's a devoted father. He will do anything. He will wake up in the night. Sometimes otulona like a human being tuyinza okukola ki? Oyinza okwebaka n'oyitawo. N'omwana baba akolola oba awuliranga oba empewo nyingi ava mu buliri n'agenda n'abika ku baana n'abakeberako. Madinisa Magale kino kiriba he is a devoted father. That's one thing I should say. Kyensobola okutuula awo ne ngamba nti I am blessed to have him in my life. Mutabani wange Alpha. Yes, one of the best. Yes, ate ninze ya Alan. Alan kati. How did you feel ngolabe post ya Alpha? Oh, I felt so good. Nade njagala nakaba. He is, you know, oyo mwana ali obankugambe nti he's so emotional. Alinga taata we. So ye byonna byawandika byayogera biva ku mutima. Yes, I was so touched. Thank you so much, Alpha. I love you. Any two words that really caught your mind? When he said she has a lot of love in her heart and paradise under her feet. Yeah, those were the best catching ones, because in Islam we believe nti Jannah oba kutugame paradise oba eggulu liri under the feet of a mother. Kati oluusi abeera wano ng'ajokinga nga ntudde mu ntebe nga ngamba mami kankusimulako ebigere kuba Jannah eri awo wansi ebigere ne mugamba nedda si kye bategeeza. Bategeeza you have to bow down to what I say, ompuliriza nga ebyo mbikola ne bayinza okuba nga bategeeza kiri nti ebigere bye bino okuba nga bitukula nga nze nina obicleaninga nyingire Jannah. So when he wrote that, I just remembered him ng'abeera wano antizi nga mami kancleaninga ku bigere byo. Yes. Ayinza okuba nga awandiise by now. Ani oyo? Ani oyo? Yagamba atya? Omwana yagamba atya? Yabayo musungu n'agamba ku mwana we. Agenda ogamba ababo wange mulekerera mwekuriza. Kyo kituufu kubanga abantu gundi social media bagikozesezza bubi nnyo. They feel like balina otubuulira engeri y'okukuza abaana baffe. Ffenna ng'abazadde tumanyi abaana baffe tubakuziza tubadde nabo from the day they were born. So I wouldn't, nange ng'omuntu newankubadde nti yandibadde nze sinza kubeerawo n'ennindo omuntu nti avuma omwana wange nange mbeere bubeza nga maama balabika batuufu. No, mwana wange nze mumanyi, so tombuulira ngeri y'omukuza. So she was right about that. We should protect our children. Sigenda kyogerako. Sigenda kyogerako. Tugenda kugagamira family nga tumaliriza. For years badde bakola nnyo Rasta bakolera kyobola mbadde sikisuubira leero. This was a huge one. Mbadde sikisuubira. It's the best. It's really, it's overwhelming. That's what I can say. It's overwhelming. And I thank them so much. Eyo musujja.
Bebe etasiba yagezaako era nebigaana go ge mazima. Yali agezaako nebigaana oluusi amanyi n'okusiba ne ziwera ne paka 10 eyo nakubira essimu nagamba anze nywedde amazzi nfa. So ye muntu wa mazima. He doesn't beat about the bush. Ya omuntu wa mazima. So yababulira mazima. Era mbeera mugaane kati lwaki tobeera nga weesindikiriza n'osiiba try. Nagamba kasa ala yagamba batosobola osibulula abala kati ye he stuck to that. Nemuga tokikwata nnyo. Basibule nenga naawe ogezaako nagamba mazima go gali nti kiganye. Nga tumaliriza rasta tugendeko ku life lessons learned in life. Over the years okuva mwasinkana ng'eyuna yali akwagala nnyo nga gwe gwasinga okufronting and all that. Tugereko ku lessons learned over life naddala katukweno level 3 fule yokusatu woli awo. Omanya abakyala bakuyigirako ebintu bingi. You've inspired a lot of young ladies, even the old, even abakusinga emyaka. Tugereko nga life lessons ttaano z'oyize okutuuka n'owoli ku birthday. Sigenda kugamba nti ngenda kuba 5 naye kankubulire just what I feel is right. Ekisingira ddala obukulu abakyala bamanye nti beauty fades with time. Naye kati kiki ky'otunuuliddeyo mu maaso, what have you done for yourself? We have to invest in ourselves. We have to work. Yeah, we have to build brands. We have to work something that will keep sustaining us in life. Gwe ng'omukyala totuulaawo n'ogamba nze kandera abaana. Omusajja walikeera ku makya n'afuna accident nga talina kyayinza kukola. Olikola ki? Olikola otandika otetenkana. You have to start now. Ekirala is family. Tufube nnyo okulaba nti we forefront our families. We take care of our families because at the end of the day bano be bantu abagenda otulabirira. Nga tukaddiye, nga twavuwadde, nga mu maaso eyo a lot of things happen. Naye gweobeerawo n'ogamba nze abaana bange omukozi kaabakuze. Really, abaana bajja kujjukira mukozi bwe baba bakadde ng'okaddiye. So tulabirire abaana baffe, we give them our 100%, tulabirire baba baffe, marriages zaffe tuzirabirire, twekuume ng'abantu. Then ekirala, we really have to give respect to our husbands. Omwami ne baba mwavu mutya. Omwami ne baba mwavu mutya. Atya mwavu simanyi alabika bubi oba mugaggo baki. We have to respect them. Give them equal respect like gyewandibaddewo omuntu ayina ku ssente. End of the day, yagenda okubeererawo. Yes. Kale. Really post. Kweni nembeerako nendabako ku video. Tho sibeerako nnyo naye nga kwendi. Bannange neyanziza nnyo okunjagala neyanzege. Sina bigambo bingi when it comes to the people who love me, but thank you so much. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bulungi. Wasiibye otya? Kisibo kirungi? Kirungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Leero lunaku lwa mazaalibwa ga mami. Tusalawo tukusaleko. Yes. How is it? Lwakedde utasobola okusemba obulamu lwakedde omanyi gwe man full of surprises. Lwakedde luli nnomo. Definitely kati of course nze fenga family tuba tukisuubira the night before. But of all olunaku lutuuse Allah atuyambe nti ffenna tuli balamu bulungi, family eri bulungi, bazadde bali bulungi, abaana. So it's a good normal day. Yes. Omanyi abasinga bakola nnyo surprise naddala kati nga gwe mutubaye. Given mpaka tuli mu kisibo waddeyo surprise yonna. Material surprise apart from the surprise ene y'abaggaga mu family. Yebaddewo. Otherwise nze kati materialize sicha ina kinene kyembaawo nti kino kiri. It is just to love and to even keep loving. No, that makes sense to her or to my people. Maybe nebirala tewakyali kiri awo. Birthdays baddewo nyingi naye if we are to look tuzeke mabega mu time, what may be different about this birthday ku ndala zonna zibadde zibaawo eri mamizo? A day like today, she surprises. Some things are funny, but maybe tuba tulina okugamba nti tubisuubire. Omuntu gy'akoma okula are becoming a better. Of course, she has become even a better wife to me, a better mother, a better planner, a more confident, family head. Obokitegeera.
So definitely the day becomes different. At this time of life, ffe tuba n'ebintu by'otunuulira. Si ku celebrating a cake oba ki, naye oba celebrating omuntu oga si byebiri bye twalimu oba si byebiri bye wali olowooza. Ebintu byabalowooza birala nnyo. Yes. So it's the most important thing nti omuntu yenna obeera n'omukisa ng'olina omuntu bw'aba akuze ng'akuze positively guba mukisa gw'amaanyi. So ffe tuba tulaba bye tuba celebrating ebyo. What do you celebrate about her this year as a mother, as your wife? That's what I've just said, that she becomes better in everything. As a mother, she's better. As a wife, better. Kuga better ntegeeza better even decisions, enkwata gyatukwata ffenanga family, putting us together. Nze ng'omwami, the conversations we talk about every day, choices of things to do, investment-wise, family planning, as in planning, as in planning for family. Because Kati, you can imagine at her age now, 2 years ago, she's like, tutanko planning, a feature very important. Now it's the children. So 2 years later, which is now, it is unbelievable. Of course, mbaso abyogera, but it's unbelievable. Era beera nti omukyala yakirabye maaso. Asajja mbe tubeera nyaawo nti ate kati kuzimbira mwana nyumba ate kino naye bw'obeera n'omukisa n'obeera ne Zwena, it's a different plan altogether. And era bw'obeera nga buli wabweru, you can see the difference. Olaba ekintu ekiri specifically different ku baana bange, and it's because of her. So that's what I celebrate of her. So I'm not worried at all about my family. So you're not worried that even if you're like, let's say, for a tour for a whole year, she will take exactly. God forbid never man for the now, I'm sure. Other birthdays. Which other birthday you jukira kuziwera nogamba, wow, that was another epic one. Now that you've grown, tochalinyo materialistic. Siyinza kugamba this specific. Waliwo zizo namuwa emmotoka, waliwo ezo endala namuwa ennyumba, waliwo endala. But those were excitement days of ngobeera excited about the ebintu ebisanyusa omuntu ku myaka emito. Oba kitegeera. Naye kati ku myaka gino ekyenjawulo ekibeerawo nti muntu yennyini gwoba celebrating. Ate n'ebino ebintu bya material tuka time nga twekyalina kyosobola kuwa muntu. Tewali biri. For example, I'll give you a good example. Katuli mu kisiibo. Temugende ku party. To flying out twina abaana, could have wanted a holiday, but every time a vacation, every time we look at the little girl, Achali 5, you can't stay away for a week, both of you at a go. Even if but usually what we do, since we met, by the way, either wenvao yabeera oba ye wavao nze mbeerawo. Kati ffe kizibu nnyo ffe okufuna obudde ababiri okujjako ng'abaana bamaze okuweza 7 years. Kati omuwala ono agenda mu 6, maybe in 1 year's time, then we can now start ogamba nti now we can have a time away from home, both of us at a go. So naye nga so far nga bwe nkugamba, for me what I look at was the individual. An individual who can grow me, not growing me in the eyes of the people, but growing me in the plans that we have for the family, of which I'm very sure now when you made it. Chobula abantu bebuza gainga mukaka mwenako zino. Bwomala okubeera sure ku bintu ebimu then oba mukaka. Tukule ku baana Rasta. Abaana lunaku leero I know it's lunaku lwa kusoma Boma you are celebrating the what? Bam, their birthday, they are always happy with her. This family is a simple family. As in, mamizuye muntu akola cake tomuwe cake. Motoka ina bidi tomuwe motoka. Abaana tebalina kyebagamba, all they do give back is love. Era ndabya Alpha posting and he actually put up a very beautiful message. Yes, and I was shocked and surprised. So that's how much kids can feel for a good mother. For her, she never went to work. No, yakolako only Queen TV
as a presenter, and for probably a year or a year and a half about that. Yeah, 18 months. Nabanga, she feels she was detaching from her children. So nabisazamu nakomawo nadda natandika okukolera waka. You can see cakes tuzikolera waka because it gives her time to bring up the children the right way, to see them all the way from the bed to the bathroom to school, back, plus her business. Kata attachment eriwo permanently between her and the children, even after Alpha is 19, but you can see how he has grown up kwegamba. So I think for them, they celebrate her being there for them all the time. It's a daily thing. The post. Let's talk about the post. Post as a father. Shocking. Did you expect? He's so godly. He's so revealing with humanity. The post is full of omanyi okubeera omuntu ngali deep into life and humanity, which I didn't expect out of a boy of 19. Such a very good, strong message. Do you expect such kind of similar message from the other ones, the little ones? Yeah, definitely. My children are very bright. They're very good and they're very decent, gentle. So I do expect that because, first of all, they read a lot. And we talk about a lot of things. And they're in the world of experience. Around me, mama. So I wouldn't be surprised if that's the direction in which they, like the girl. This girl has over 200 books in this house and she reads all of them. She has read most of them. Really? Yesterday we were at her school and she even bought 10 books. She made me buy 10 books and I brought them back here. And then when I go to the bedroom, there are books and books. So, and even when you have conversations with her, you find that she's speaking totally things you don't expect her to. So, in other words, I'm sure there's more such messaging from them, and that makes me proud. Birthday surprise, how was the feeling? Because I know they've done this, I think, for years, but this time on maybe you didn't still expect it. I did expect it because we are family. Okay. Yeah, only that she did not. Oh. Because for her, she thinks they do it for me. But this family is my Gagame family yasookawo twatandikanga just internet, but it's like a house to lean on kubanga it's not about tituli baluganda bachi kwegamba. It's about care for a person in need, and indeed it's about some of those people who are able to okolachi okugivinga. It's kwegamba mugaga family mosanga omuntu najja nawo omuntu ettaka ebyaddala kulofiti rasta. Yes. One time Hana yakera kumacha najja nangamba naloose nti nina ebyapa bibiri naye naloose ng'ekimu Katonda ngamba kiwe gundi nakikwata nakiwa Massamu nemugamba gwe osaaga kiki wabyaddala. Barasta, I feel so happy, so I had to come to you first. Then kwete some mwejapa mwene transfer forms najja nabimuwa. So many things are being done. Mbera awo mwantu nankubira okuveerira nangamba nti ngamba olto oliota nti ajendi Rasta inawo mulwadde njagala kuyambayo omuntu mu family mwana kyalina ekizibu. So that's how we live. So when it comes to such days, you sing olaba abantu taking a time to appreciate the togetherness. Obanga tufiiriddwa olabira the true Gagame family. Buli abaana bafiira obona alwadde oba oli afiiriddwa mama oba taata oba muganda oba omuntu wa Gagame family ng'afudde. So that's what my dream was about this, though we need to keep growing it. Ebintu ebiseera ebisinga byetaagamu essente kuba family olina ogisupportinga katulina sako. So by the end of this year, I expect nja kuteekamu ssente ezitegerekeka so that abaana babadde mu Gagame family, mu Gagame sako basobola okubenefitinga. Probably million nga 3 obiteekamu. It's like a mini small bank where they can, because most of them are hard working. So nange nga celebrity man njagala okuba nti bwe mba
nsobola bayamba onoolaba omuntu nga ddala mukozi nga sente zeetaaga si nyingi nnyo obeera mufe. Awo nyine omuntu oba yali okwegatta ku famire na akola ate kubanga mpulira ebigundi binene nnyo nkwawulira abatulanga agala Gagamel family is a Gagamel club. A Gagamel club is a club that has been there supporting Bebe Cool and all the activities that surround me and all the people that surround me. So inzo kwangu oli fani naye ng'oli fani wa Bebe Cool. You belong to the Gagamel family. The only difference is you're not registered in the circles, you're not registered in the group. So time etuuka waliwo fans nga bw'obamanyi naawe nga bo tebasobola kubeerawo nga tebali directly in touch with the artist. Kati najja nanoonya Klebason namugamba me I want to be part of the project. Yes. Kati era naffe tubeerawo n'olaba nti ono abaddewo nga muwagizi bbanga ddene ate ayagala kuyamba abaana abamu, so you bring them on board. Nga twagala omaliriza releases akayimba kano kali part of the surprise ya birthday ya mami Obubaka abadde just nga watugamba otera n'okanyugayo kamu. Kati nze ennyimba kati I'm trying to empty the store. Like that song is now 2.5 years old. Really? I have to release these songs. Actually, in the next 3 weeks, Jakuban releasing another one. I'll be releasing 3 weeks or 4 weeks now for the next 2 to 3 years. Nsobola okwemputinga ennyimba ezo. Kubanga nyingi nnyo zibadde zitudde. Of course I had a plan and I have a plan, but I need them out now. Though kati ezisinga mayinga nze nkola nnyo music akwatagana n'okwagala, because I believe ensi wetambulira awo. If people could for once noweeraawo noweerabira ebirala nogaaka ndowooze ku love, ekintu ekisobola okusortinga ebizibu by'abantu without them knowing. So tukabadde about ano so tusubire aka birthday mami kogera mukoya yokoka kabidi mwawo tukyagenda myaka 10 ate love you every day to what gamba yali kumami kati definitely, and that one is a daily thing. Era kikyagenda paka. That's why it's a non-stop song. It will live forever. It will stay forever. Not only her, it's a song. It's a song you can refer to anybody. Kabe mama tata at any time. Sokola di state of the nation address kubanga tulaba abantu batanusozikola gute tumanyi ndiro ogenda kwanukula bibuzo by'abantu. Katulinde ekisibo kigwenja banukulanga ekisibo kiwedde bulungi nnyo kuba nange mbalengera bagezaako okunoonya relevance naye nja baddamu ku time entuufu. Thank you so much mwena abafanzi baffe abatwagadde nnyo mwebale nnyo abawishingidde mukyala wange birthday. We love you and we pray that mu kisibo kino Allah bawe kyonna kye musaba n'obulamu obulungi.